Biswanka festival gye yakola concert Masao eri ku loading. Naye nayo tujja gizunza tugiseeko wankulu tugisse ebintu tugisse wa amu wonna nga tugizunza. Biswanka festival. Yebaleko sebo. Kale papa kyekiriwo Etuli. Wetukusangidde tukusanze ku video shoot. Tukulaba okwoye ne tusaba eddakiika nga 10 zokka. Kwendize obubuzo nga busatu. nze kwendi papa. Video eno luyimba ki luno lwotuleetedde olupya? Gye tukusanze Walita One More Night nalukola n'egyo gy'ebirudayo wali awo kyali wange. One More Night. Tulusuubira eddi oba abalabi balusuubira Lwafulumye edda. Fashion designer ki akwambaza? Nasina Kubanga ndaba ofulumye nnyo olunaku olwaleero. Sina fashion designer anko bye tusanga bye twambala. Nga nina fashion designer era singa ondaba nga ndi abo babukumba abo nze siri babukumba. Siridde mu nnyo. Kakati waliwo ensonga ezigenda mu maaso. Nasoose n'ensalamu kolayini nenzirako ku sayidi endala. Waliwo ensonga ezigenda mu maaso eza kampu gy'obadde owangaaliramu emabega nga tonnajja eno. Ensonga za Alien Skill ne Gaza, Fik Gaza. Embeera eyaguddewo. Ensonga eyo gyogerako ki? Bawulidde nti eggaali ya Alien Skill n'eggaali ya Fik Gaza zaayesanze ne beekuba era ne beeyisa bubi nnyo. Kati ate nga ggwe omuntu omutuufu okutandikirako obuuza kubanga ggwe obawangaaliddemukko ebbanga eriwera era olimanyi. Era nawe bakulumbamu kaawe wajaaloona. Bongere mu maaso bakubagane. Bintu bya mafia business bongere mu maaso bakubagane. The strong will survive. Yaman. Bano bali mu kulwanagana music atawatuse. Olaga kati ssebo wa mbirigo. Atalinaamu ssebo mbirigo tojja kusobola kubalaga ssebo. Kati the strong will survive kati bakubagane. Bw'oba ogamba nti oli w'amaanyi tosobola kaaba kitegeera. Era yenna anavaayo n'akaaba yajja obba omunafu ssebo. Naye nga bagende mu maaso bakyakubagana. The strong will survive nga bwe nkugamba. Bagende mu maaso mafia business. Bwe twabaddeeko ne Fik Gaza twamubuuzizza olw'okuba nti gwe wava mu Fangon Forest naye yava mu Fangon Forest. Ye tayinza kubanga yeetaaga Biswanka okubanga bakolaboratinga musically n'okugatta amaanyi okusobola oba nga penetrating. N'agamba tasuubira nti music wammwe akola ki? Afaanagana okubanga musobola okukola ki? Okolaboratinga. Yabyogereddewa naye nga ate ky'omanya Fik Gaza waakabi. Naye nga ate kati ky'omanya nze ndi top already man. Gwe teweetaaga collaborations ze okubanga musigala nga mugenda mu maaso. Collaborations tekiba kibi ozikola. Naye kati bw'oba nga buli omu tewali yeetaaga ya muntu wabamba yonna. Buli omu ali top mu ngeri ye. Nze ndi top nze ngange kati ye simanyi ku ludda lwe. Ndi top man. Bandibadde tusuubira nti ngeri mwena gye mwava eri mumanyi emizembe egyati bano bandibadde mukwatagana ne mwegatta n'ogamba naye kati negatta Fik Gaza. Kuba tumanyi ki ekyatujja eri. Emize gitya egyaliwo. Gaza agamba ekyamugyayo ye agenda kizuula nga kibanda. Nze ebyajjayo Fik si bye ebyange man. Ebyange birala nze ndi top ebyanzijjayo kubeera top. Kitegeera si kubeera nti njagala kumpisa ono. Naye nga Uncle Fik naye ebibye endowooza birala. Ebyanzijjayo byange obwedde nali top. Waliwo kakiripu ke nawuliriza nga eddoboozi lya Black Panther agamba nga bw'ali olubuto era nga mpulira eddoboozi lyo ng'ogamba yakugula gw'okwebaka naye. Lwaki mwana lwekuwa ensonga ezitalina makulu ne muziwa amakulu man naye nga oba ojja diversion tuli mu kudivertinga abantu kubajja ku Pentagon. Naye ng'ekolaga diversion ezo nsonga nnafunye maani zinabeereye mu TikTok zaffe eyo
Shege naye tudde no ku TV zammwe zino ez'amaanyi twogere nnyo ku byaffe batoopu mwana ezo nizakujja abantu ku Pentagon mwana. Kakati omukyalo oyo olaba ng'akwesibako olowooza tekiyinza ku affectinga fan base yo nga ggwe? Abawagira nze bawagira alienskin okimanyi ekyo so kati kiba kiba affectingako bati ate ango sina bawagizi benagula benateekawo awo oyo omwana oyo Black Panther kubanga akweripa kandi nagamba ezo ensonga zinakoma eri mu TikTok yaffe naye tudde mu byabatopo era nokukumbuza ku byabatopo yamaana ezo nakugambye kati wetudde mu TikTok kale diversion egy'abantu ku Pentagon okay sobola kuwoninga nti ngenda kuleeta gundi nga buli muntu yenna lwaki tuba tetukola nekifuba bayirawe naye nga ekyobumanya tewali kyenetegekedde bantu kubanga ndoogo omwana si yakulemezaako sala aba dictator gwe zisa okugamba nti buno obudde njira ejendi kuba obuyimba bwennyina bwokka oba tewali abayantuma kuyimba anko si yakulemeramu sala nemba dictator nnyo mbu nyolemerako ennyo nzireede wemba mmanyi nti ndi top lwaki mba nemezaamu nnyo 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 speed nga y'amaanyi speed 12 okuba kimu almost mpulira ennyimba otera kumukiti bagambye nti olimba oyagadde kukayisaawo bwotyo naye nga tewali nnyimba zentakumusewo olimbye okay 2024 yakatandika already tukusanze oli mu video era nga tiimu gyensanzewo wano endaze nga kyoleeta kiraka kirala nnyo tewali birala nnyo music ewa bulijjo ebigambo byennyini byetukozesa mu bulamu obwa bulijjo tewali kintu kyamaanyi kati 2024 tusuubire ki okusinziira ku maanyi g'omutandise nagambye tewali kyensobola kweteekerateekera abantu naye nga endongo tujja kuba bye tusobola kuba olwedde tuli batoopu kati otulemezaamu ennyo tugamba tulina okukola ennyo ne tuba bwe bati ebyo mbanga agamba nti njala ba dictator nsobedde ndi legend Biswanka top legend kasuubire disebo nga concert ngati Biswanka festival gyeri nja kukola concert maasawo eri ku loading naye nayo tujja gizunza tugiseeko ewankulu tugise ebintu tugiseewa amu wonna nga tugizunza Biswanka festival gizunza ate kati obadde omweza ku byema musuubira mu guno omwaka tugenda kuwaayo ku babawusa otegera tugenda kugenda tucyankalanye ku lihaso olabe ngenda kwetegamu awo anko pya nkubemu awo nsaaga tempositinga ebintu anyway mupositinga kakati eggaali yo naye tolina pulaani ey'eggaali yo kubanga naawe oyinza olumba ku kitebe katibayidawe kati byonyera okyusa ngenda kukola eggaali eriko baddeemu bokka maani nga si balenzi bannange osege nga bakazi be bankuuma eggaali nga yabakyala nga be banzigala si basajja nga bakuba omukono guli suma nga guseka tomanyi afaani baffe abayimbi bonna nze ngatta bonna kubanga abawagira nze bawagira negumbi yesi kyakabi nnyo sapooti yonna gye baba batuwa yakabi ekyoba omanyi era tusiima akabuzo kange akasembayo omukyala tumusuubire ddi ebira byonna obyegaanye oba okyali bezi naawe I'm sexually dormant. Ogambye ki? I'm sexually dormant. Ndiga yantumira anti neddira ndiga. Okay. Akatale ke kakamu. Abakyala nga ndaba bakulwanira nnyo nnyo ku live za TikTok. Abalwanira ki? Omuntu atali sexually dormant. Nali nnimba. Nali nnimba ekyangobya nali nsayininga abayimbi mu fango naye nga nsayininga mu bakyala nga nsayininga nnyo abayimbi abakyala nagamba ezo ensonga nnaku nnyo si zaffe batoopu zikoma eri mu TikTok yaffe tuddeyo zinakoma eyo wenaziwa amaanyi zijja kgenda nnyo waggulu balowooze nti z'amaanyi tezirina makulu nabagambe ezo diversion
tujja abantu kusaba Pentagon kati obwo obuntu nti bwebubikabika TikTok tebasaba nnyo Pentagon okitegeera bwekityo. Okay, sibula abatulaba sebo. Abatulaba mwana kyaka bimwe bale kulaba Biswanka top. The sexy girl, will you come give me just one more night? I say just one. We got to again, man. Andi lajja kuma mukubira andi laba kati tuba tutagayo shoti y'omwana okuyita Yo, what's up? Alongside George. tuseyo linako bane dadala bane tunyumirwe tuvaibinge Biswanka. Let's be in the mood, let's smile, tunyumishe. Okay, vikole tekawesa zayo